Olokwa lunaku mama lukulu. Yaba. Ah. Harimo kuduka. Aduka. ndio
omusajja Kyagulanyi talina yadde kajambi ya mukonvo ye kwa bakasangamu yadde akasoba agamba terrorism naye kati buli waraga bateekawo emmundu eza buli kika NRM bwe kugamba nti eina abantu asatu kwetandikira nga tugenda ebyo byabeeranga biboozibozi nga Museveni bwe yabagambanga nti bamuwagira mu kyalo buli we tugenda mu kyalo giyagambanga mbu bamuwagira ngaga mubakube Owuliriza Radio 4 mu makaago ku mulimu gwo nawonna wuli Radio ulugumira matoko Radio 4 Honorable Lutamaguzi Semakula mwe babagambanga ne bannamu aba NRM nti abo opposition bali mu bubuga bokka ate mu Buganda watuleeba mbuza ki babagamba Museveni n'abamukiririzaamu bagambanga nti abo opposition oba aba NUP bali mu bubuga bokka mu Buganda konka watuleeba nkugambye yani yamugambye nti nno nti ekibuga twetaaga balooya mbulira just nze nkugambye mukaaba fe tukugambye nti naffe tuleese yinginia anti kati nkugambye nti Lukwago akoze eki ani yakugamba nti no lina kumala kuzza misango politics is competition n'osunsula yakamala ebisanja bimeka amaze myaka 12 nga ali afukalembera mukakulembera mu Kampala kati oyo agamba Lukwago akoze eki naye nkyabajja mugamba bano bogamba bagende bakoze eki nebo bajja kugamba nti naffe bano betuleese they are the best. Isn't this opposition fighting opposition? No opposition. Lukwago's opposition 311 311 according to what? Our gallant armed officers and police officers, please don't be used by politicians. Politicians will come and go. The time has come. Era bino ebiro bye nawulidde nti n'assistant adumira amajenga agamba nti abasirikale mugenda kwenyigira mu kalulu okujjako ngo mwagala kutugamba nti n'abasirikale balina mugenda kwenyigira mu kali akamu aka parliament akubobake wabadde ogamba tolina mutawaana bw'oba ogamba akabana abasirikale bwe musindika mu parliament ke wagambye ng'ogamba abasirikale banno nti bamala okulonda baddeeka ako tetukulinaako mutawaana nebo obo yogera kukana akafa akakiggundu oli kumbozizo kubanga ffe twesimbyewo etteeka liri very clear ya constitution. Don't be misused, especially you smaller groups of people. Don't be misused kuba muyinza tutwala mu lutalo lwe mutagenda kumalako bano babakozesa balina passport zaabwe baguza amayumba ebweru family za eziri bweru bw'oba oli musirikale olina kukola mirimu gikummandating bwa constitutionally. Don't participate in partisan politics. Tumanya abamu mulina pressures olw'ebifo bye mulimu naye tusobola kuva eri n'ogamba nti ffe ng'abasirikale simanyi tugenda kuwa order londo ogende ewaka bw'oba okujjako nga gw'olagira gwa musimbyewo oba okujjako nga gw'olagira yona ali mu bano bannaffe betutula nabo mu parliament abeesimbawo ku gundi y'abasirikale naye kano ke tugendamu olina okugenda olonda akaluluko okakuume kabalibwe kalangirirwe. Tuli bannayuganda millions almost ziringa 50 abantu aboolubatu tebagenda kutufutubbalako mutandika okuleeta wana amateekateeka ag'ekimpatira sebo ne yanza nnyo kimanyi nti tutambuze eggwanga nga wiki abadde mpanvu twasemba kuba naffe wano ku Lwakuna naawe rather bitambula bitya wiki badde ekya kusaidia tetambula bulungi nnyo abantu beeyongedde okuba abaavu abantu bali extremely desperate fa batuukako mu byalo eyo buli muntu gw'otuukako akuba omulanga emisolo giringa misolo abantu baggalawo businesses ab'omu byalo nabo baweddemu essuubi bwakulaba agamba onalebo kenkulayoko si kyafudde nawe n'omugaato olinaawo ka banka waka k'otoolamu ate tulya ne statements outrageous statements ezikolebwa head of state Museveni ng'ayogera ku bya Indian Ocean bannakenya ennaku 2 badiscussinga sebo ku Uganda era kyetusaba bannaffe abakulu abali mu gavumenti temutukyayisa buli ggwanga. Sudani yatukyawa, South Sudan yatukyawa, Congo yatukyawa, Tanzania yiye tutunulire badde gamba nti bannayuganda be bagenze ne bakuba abantu ayo ne babatta Central African Republic yatukyawa, Somalia yatukyawa, Somalia yatukyawa nga tuli mu kuuma emirembe ng'okuma emirembe ngani tuyina African Union peacekeeping kyoyagala tugamba chairman wa African Union entegeeza UPDF
kakati bw'otuuka e Somalia tebatwetaaga bannaffe gye tubadde tuddukire Kenya wano nga tulabira ddala nti ffe bawaswa be bakatoba be bakatoffe bawaswa ne kati bw'ogende Kenya ne bakutegeera nti oli munnayuganda bakutunuuliza amaaso ag'enanka kati ate ndabye mutandise okuteekawo effujjo ku bya Indian Ocean simanyi oba ani abawabula kulisa statements zino okutukyayisa ensi zitulinaanye ensi neighbors zaffe ze twalirowoozezza nti bano baganda baffe twalibadde tukolagana nabo ate kino era twagala kukibagamba oba mukola statements ezo ez'ekimpatiira simanyi mugenda kulumba simanyi mujjeyo Indian Ocean mulina okukimanya nti ffe nga bannayuganda tetukkiririzangako kulumba baganda baffe bwe muba mwagala okukozesa ensi yaffe nga occupation singa mukola ez'entalo ezitalina makulu kuba nze naalibadde nsuubira mu budde buno Mwami Museveni promotinga East African Corporation Community. Oba East African Community kwa tulina ne parliament mutima mwakyogerera ate ogamba nti integration etegeeza nti tuli gwanga limu honorable Tabagazi bw'osinzira Uganda noga nti nga muna East Africa nga muna East Africa Indian Ocean yaffe oba yange statement omutima gwe yakyogereddemu ng'agamba nti basobola ogigira essaawa yonna you take it lightly nga bwe mutwekinga lightly mu kaluke tugendamu nga temukimanyi nti we on time bomb anything to happen it will also affect you kale ku radio 4 radio 7 ne radio 8 gy'owuliriza yeeno yennyini kwoli muganda wange owuliriza radio 4 mu makaago ku mulimu gwo nawonna wuli Radio Ulugumira Matogo. Radio Ulugumira Matogo. Radio 4 Ensusuzi. kale tukomyo honorable tugende buterevu zimu ku nsonga eziriwo mu ggwanga campaigns ez'obwa president zikyatambula Robert Kyagulanyi Ssentamu namulabiko ekisolo n'abantu bwe bati mbere liyita mukunonya ogamba abantu bwe bati otegeeza ki abayitirivu kamala kati olaba naawe otandika okubalaba kubanga walimu olwa Thomas Lungi nga ne bwe twabeeranga n'enkuŋŋaana nga kijjobinga gw'ogamba tobalaba bulungi naye olaba naawe ekkungu otandise okulaba nti abantu ba His Excellency Kyagulanyi Kulaale bayitirivu omungereza abayita mammoth crowds wazirabye mammoth crowds kyogamba nze siraba olaba naye olimu olunankananka Thomas oluli awo tutategeera kubanga sebo ffe kye twagamba abantu nti buli muntu agende politics tubanga abali ku mudaala buli omu atunde kyalina abantu baguze kyolina abantu bakigula oba tebagula naye okaka abantu ekyo no kirala naye kye tusaba ne bannaffe ab'ebyokwerinda please stop panicking we see a lot of panicking everywhere deploying soldiers with the heavy guns Museveni and group stop panicking this is our country you will have to go ebiseera bwe bituuka munnange olina okgenda naffe twalabiraawo nga Kyagulanyi yazze tukulembera tetumanyi Katonda gye yamujja n'amugamba genda okulembera abaana baffe bajje mu nsi gye balimu ey'okubonaabona kati bwe tulaba naddala mu abali mu gavumenti abaluddewo for 40 years n'owulira nti Kyagulanyi agenda kubalaale imagine a civilian with not even any weapon ne mutandika okudeployinga amagye ne muddira buno vubuka obulala mubuteekeyo sibayi bukwate emiggo please we are one Uganda we have no any other country besides Uganda abamu mwali mwekwekeyo mu abanyankole babalaze munonga mwabaleba abanyankole konka twashemererwa abanyankole mwebale munonga Ruhanga abawo obusinge Ruhanga abawo obusinge twasemererwa kimusimyasimye eki anti tewarebye Kyagulanyi ng'ayingira olugo olw'embalala kareba abantu bakaba bengi muno wabareba abantu wabareba baba bingi munonga twasanyuka ffe abali eno ne tubeebaza waliwo obubinja bw'abanyampi obubeekwekakwekamu eyo nga buvumisa abanyankole the banyankole naturally are very good people they are nakulenga nti ba westerners babalire emikeeka era bwe mubalaba abo baganda baffe muve ku buno obubinja bingi obugenda ne bubeekwekamu I told you even banyankole are suffering their lands have been grabbed by these smaller groups of people abagenda ne babeekwekamu nga naffe olaba mu Buganda obubinja obusinga okuleekaana ennyo wano obutwekweseemu mu Buganda mannya era bulina amannya ng'omulaba oli yekkungu naye nga ffe kyetubadde nga tu preaching all the time
is unity. Bolaba Acholis are brothers. The Langis are brothers. The Busia people, how are they called? People from Busia. The Basami, they are brothers. The Basoga are brothers. We are one people as a country. So we are united. We are ebintu ebitugatta byebisingo bunjo singo butono tonobo butawula. Kubanga at the end of the day, we all need better services in this country. Yenze njogera ate obadde olowooza. Era nasamererwa abantu beyisingiro mwebale munonga. Abantu berukunjiri mwebale munonga. Abanyambarara. Abanyantungamo mwebale munonga. Shemererwa konkaruhanga tusaba ababusinja mu Christmas eno bagambe bogera bwe bati abanyambara nitubasima munonga tubasima munonga mwebale munonga mwebale munonga mwareba Kyagulanyi babashemererwa munonga mwebale banywanyi baife mwebale kakati ekyo bakoze kyakusanyusiza nnyo kakati for us we've been preaching unity ngate webaza abantu bo Northern Uganda abantu bo North ni abebaza nembagamba abantu bebunyoro all along webaza abantu bebusoga era nabebaza abebusoga ne tubagamba bakagwa mwebale ino bakagwa baife abebusoga okwaniriza ngobi Kyagulanyi sentamu omutima gwe mwatu. That's a Uganda we preach. We want to see each other happy. Ng'emirimu tugifuna fena all regions of the country. Naye olwaleero n'otuuka be executive director bonna bava ku kyalo kimu. Webaza abembarara. Ate n'abeebaza emirundi 10 bandeeba. Omukusango kuwadde. Bandeeba. Kakati n'abeebunyolo twabeebaza. Bagamba abembarara nti abantu mwena abanyambarara nitubasima abantu mwena abaruga mu mbarara abakuruga mu mbarara nitubasima munonga konka mwatwaze ate mwana watu bobeera wano n'olaba obusajja obulina amanya gafu obunyampi nga buvuma Kyagulanyi naye bali ne bateekawo omulamwa. I'm not excited about the numbers. That's a Uganda I want to see. What I'm saying, a Uganda where everyone has the capacity to mobilize without being limited by the regime forces. Ate si kya mukamangu gwete wakirabye crowds. Politics is about crowds and the message. So ani ata ina crowds Mr. Museveni ina crowd vakubwana bwe basomba ate sebo mwabasombera Jeno Museveni obwana ajja kwevaamu lumwaku ujje ajja kwevaamu akuujje mwabasomba obwana bw'amasomero ne mubuwa t-shirt sibusajja bwattu n'obwana ne bukazi bwattu ne mubutwala ku lwale z'omukulu twategeddeko mu Northern Uganda enolale ya mwami Museveni. Look at the numbers. Obwana tobalaba obwana tobulabe eyo bwe bambaza buno bwana bw'essomero obwana obusinga bubwa amasomero golooza lwakyo abazadde batandise okweraliikirira baddira obwana bw'amasomero ne babwambaza uniform ne babutwala mbu omukulu akiri. You have been in power for the last 40 years. Tekikyaliwo kipya kyo appeasinga. Nze nnumwa n'okuluma bwe ndaba omuntu abadde nga gwe president w'eggwanga n'obeera mu buyinza emyaka 40 ng'olwanira ne space y'ebipande bwe babiteeka ebyaba opposition n'otandika okubiyuza. Nalabye kye mwakoze Mbale erukunjiri you deploy SFC soldiers ne bayuze ebipande ba his excellence. Everybody has had crowds in this. Crowds is so what? Waliwo crowd yengule nawe ng'ogiraba nti eno bagisombye mu biroole ne babaleeta wali gw'obadde olabanga bano abayimbi abatera okugenda abatunda emyoyo gyabwe abatunda emyoyo gyabwe abayimbira candidate Museveni anti kugambye abayimbi abatunda emyoyo gyabwe abayimbi b'eggwanga abayimbi abatunda emyoyo gyabwe abadde bagenda ku gundi ku rally za Jeno Museveni. Tubadde mu break ng'oyogera ku bayimbi abali ku rally za mwami Yoweri Museveni. Ndabyeko abantu nga Catherine Kusasira, ndabyeko Station Mayanja, ndaba banji jebali showing support eri mwami Museveni. Batunda emyoyo gyabwe okuwagira Museveni tetubanenya nekyembadde njagala okuga nti abayimbi abo olumu tubagoberera ffe nga ba leaders. Weba mwami Museveni bw'aba akubyera aleze ne bagenda bayimba bino batera okwecyanga ne bawanika emikono naye ng'olaba abantu basigadde bo batunulira bati
Walabyeko omuntu bwakutunulira nga wejanga kyagala kutunula buzono bali kuki. Kyogante banyumirwa nga. Si butanyumirwa. Naye kye kikulaga nti nabantu be basomba ne babaleeta babakubyabo. Baleeta ba refugees, most of the refugees abave Congo. Emitwalo 25. Ne bateekawo etteeka buli Museveni wabeera balino basomba kula. Ezo basi zobola bempitirivu. Ezo basi zobola bempitirivu. Oboloza ziba zirese muwogo. N'obwana bw'amasomero bwe baleeta mbu batulagidde tujje na kifuba. Kakati you cannot be a president for 40 years. Nobanga okyalwanira ne space y'ebipande bwe babiteeka ngo deploying ABSFC ne bayuse ebipande. But he has crowds like you. Crowds for what? Wherever he has. Who doesn't have crowds? That's what I'm telling you. Crowds no gamba. Gotunulira crowds zo supporter ne crowds zo muntu gwe balese. You put General Museveni uses on daily basis more than 2 billion. But look at the people, Honorable Tamanguzi. Just to buy Mulina abantu nga boyogedde, which is very true by the way. Mwami Kyagulanyi Najayi say he has all these huge numbers. Just like Mr. Museveni, just like Munyagwa, just like all these other people. Ate nawe leka kuonoona. Where Munyagwa's crowds? Okujja konge ekigambo crowds kikyusiza meaning. Nti n'abasatu nabo tubayita crowd. Umayaba amawulire bennaku zino ebintu mulina engeri gye musajja abadde ne crowd y'abantu basatu. That is eyo si crowd sebo. Gamba mamo si crowd y'abantu abasatu oba abatano. Ze bagirezo tezigira. But anyway, the message is not about the crowds. The issue is about the message you are giving to the people. Nalabye General Museveni jabadde nga castigating amakuba amabina agamba Katumba. Where is Katumba? You've been in power for the last 40 years. No tunda amakolero gaffe gonna n'ogamala okumanya bana abasajja. Tutafuna nga sente mukulu oyo gye atunda mu makolero. N'otakomaawo ne weewola buli kabanka akawola Museveni akewozeemu ng'ogyeko microfinance saako zawano z'ataneewolamu. And with the time Museveni ajja kwewolako mu saako zawano obenga oli abagamba government etusindise musako yenakase government asobola kwewola sente without you approve. Who you are you talking about? You ngani gogamba? Lutamaguzi. No, nze Lutamaguzi nga nze nyamba government. A member of parliament. Yes, wali badde ogamba nti your parliament has helped Museveni to overborrow. Sobola kwawola parliament ku Lutamaguzi. Anti kakati tusobola kutwawula nete kitegeeza nti fena abali otu supportinga search kubanga tubuuza ani agenda okusasula sente zino because wotunulira lifestyle z'abana abasajja ze balivingamu nti bo basetinga government balina kubeerawo ng'obugagga obw'eggwanga bwonna bwabwe. Who's going to pay for that money? Abantu bataddeko emisolo miyitirivu nnyo. So why can't you question this in parliament? No, we do question. Ne tubuuza sente ze mwewola ani agenda ozisasula. In addition nga bananso babinisa emisolo. Why can't you insist nebga tezijja kuita? No, we insist but because fe twabalonda mugende mu parliament. But Museveni has the number. Mwe mwagironde number yebeerayo. Eyabakungu olumu ne ogenda okulaba the eyes have it. Kati gwe bananso babinisa emisolo buli omwaka ab'omusolo. At the same time weewola ebyo ebintu olaba bimakinga kwaffe twalisuubidde nti oba bannansi osazeewo basasula omusolo muyitirivu okwewola kwali badde kukendeera oba kuvaawo oba osazeewo bannansi bennyini okubajjako emisolo baali baddewo lwe twewola nemwe mwali mubuuziza General Museveni sente eziva mu ggwanika ly'eggwanga esente eziva mu musolo wajaziteeka kubanga sini charge ate tutematema biwandiiko fete tutematema sente wali physically appropriation baba tugamba kati ne approving and walaga wabeerawo ne bibulioni vani ekitabeerangawo ebya Bank of Uganda ebireeta sente so mwe mukkiriza ki kati ffe mu parliament nkusomese kino kimanye fo muvunaanyizibwa bwaffe mu parliament obumu ku bo tutematema bwe tumala otematema okutematema otegeeza ki okutematema sente gye zirina okulaga tumwe Museveni onenyawaaki kankwe Ministry of Education efune bweziti uliriza kankwe kino office ya president efune bweziti yes omungereza agita appropriation yes bwe tumala ku appropriate ntubuka sente zigende mu malwaliro bweziti tugenda okulaba nga batugamba malwaliro eddagala terigulwa teririyo amalwaliro nga muyingira nga mulondoola ngolondolo tukayeri anti uliriza kati eggwanga kasitaba n'abasajja bata institutions zonna otuukayo wali eri nga agula eddagala ne gwe lituukirako
n'alina okulirondoola wali eri munda bonna bava ku kyalo kimu era gwe tebakuliza nga MP bawuliriza State House yeba deploying bonna nakakuddiramu ekintu kino goloza lwaki ni parliament twinsistinga batuwelisi yabakulira ebitongole bya government yonna mu Uganda era baagaana nga bwe twasaba lisi yaba DPC yonna mu Uganda 99% bonna bava ku kyalo kimu the president yatego kitegero tyanga tulina list anti kati nkugambe the president kakati kankubuuze wait a minute gamba awo bakuwe DPC we Kalamoja president Kabongo akola appointment then you approve as parliament tulina bosobola kwewaza parliament kibikira maso mu ggwanga kati nze mpuliriza so kujongo nti bitongole bya government byonna byafa nga ne parliament ebitongole byonna byafa ne parliament mwentuula nayo yafa naye sawa bweba nfu tekitegeeza terina mugaso kinga otugambye mu budde obwo ng'essaawa ezo zennyini zituuse ogitulako ne bagamba it is 10 o'clock the exact time without us the few numbers you wouldn't know what you know now. You're the gatekeepers there. Gatekeeper akola ogugwe ne gatekeeper bwe banyola emikono kubanga bano ababaka ba parliament bogamba mwe mubalonda nga babawadde obukunkumuka mu Uganda okwawukanako n'ensi endala mu China bwobba bakusuubiza kutwala kalabba ebungereza bwobba bakutwala mu kooti mu Uganda bakizuula nti oli mubbi kungwa bagamba lwaki teweesimbawo era ensonga lwaki olaba temusobola kumalawo obubbi wano mu ggwanga nga ababbi abasinga obubbi be babakiikirira era bwe batuuka wali nga batemaatema nga bayita mukama waabwe wali olabyeyo bannansi abatuula ne babuuza nti mugamba muyisa ssente z'eddagala zigende mu malwaliro lwaki ate ffe bannansi eddagala mu malwaliro ga gavumenti tugulaggule lwaki mwe muyisa kati kanku ekyokulabirako kitono nnyo singa tubadde n'abantu abali serious because you have leaders who are not serious because they are voted by any serious people kanku ekyokulabirako kitono nnyo wali badde okisuubira nti bwa Museveni naye asobola okugendayo ne yeekalakaasa ambu lwaki amakubo mafu no sigwe gusoose president no sigwe gusoose gwe wali badde okisuubira head of state ne yeekalakaasa n'alumba Katumba Wamala mbu Katumba Wamala situkutegeera ayagala awaane buwanyi nga amakubo mafu anti kati tumubuuza nti sente waziteekawa bw'oba taata ewaka bw'oba taata ewaka onabula tamaguzi omwana n'omuwase n'olaba omwana kyalina okukola nga takikoze okuba bukubi mu ngalo kubanga gwe taata oba n'ogamba sepu tokuba mu ngalo kati naffe twagala kubuuza yayogedde ku minister of finance ku byenguudo twagala kubuuza gwe kyogamba nga fountain of honor kubanga president yekka alina ako ka title fountain of honor nze mupite basobola kumpita fountain of honor ne wakubadde enkola ebyenjawulo naye gwe nga fountain of honor alina ebitongole bya intelligence oba ati otya nga tokimanyi nti amakubo gonna mu Uganda gafa sente ze tukuwa kuba amakubo ge gamu ge tusinga okuwa sente ziragawa yaliko ebusoga n'alaba abantu nga bavunaga yali ebusoga n'abo n'abasoga n'akuba bana obwavu buno bwendi kubona ebusoga bulyo naye n'abasoga kati abasoga bakyuse if you want to know clear politics go to the east yakoba abasoga nga muli baavino bana aye ne abasoga ne bamubuuza muno oli musama nti wagudde bugwi mu ggwanga omusama yakajja agwe bugwi atandika okubona obwavu obuli mu busoga president yakoba yabuza bana nga muli bavu you are in charge of all institutions of this country which you have broken yalaba obwavu wali yagala butendereze kakati woba obulabye era nagati abakulembeze in fact teyakoma neyo zijukira waliwo era bwe yali nakaseke yova nagati ekizibu bano baluta maguzi nze namuddamu ababaka ba parliament nze namuddamu ne mugamba nti ekizibu kya Uganda ye Museveni bw'anaavaawo mujja kulaba ensi eringa Dubai mwe temufudde ati kye nkugamba ensonyi bwe mutaziteeka ebbali mugenda kubanga Buganda yatandika okukwatibwa abasajja bano ensonyi ng'abakungu abasinga babagabidde abakazi n'obukunkumuka obumotoka na buki ne bagaana okubagamba nti abaaye ettaka lyaffe erya Buganda lye mutwala ani alibawa bagenza ozuukuka bwe yali Nakaseke yakugamba nti abakulembeze beeyo be balemereddwa okukolera abantu mpaayo Nakaseke erina abakaba parliament bana oyina honorable Najjo Masala oyo talina kyasobola oyo talina mukazi watu oyina omubaka wa Nakaseke yalibadde kansala wa Muluka olunaku olwaleero yes tukomya nabadde nkugamba nti singa Museveni yali wakukulaakulanya Uganda
40 years are too many for a leader to create any change. But he's also worried. No, mbadde nkubalira abaka abali mu Nakaseke. That's why we stop. Nemugamba gwe omukwabo Nakaseke South. Oyino mbaka parliament omukyala Honorable Najuma Sara owa NRM. Oyino mbaka wa Nakaseke North Honorable Nyongole Enoch. Oyino mbaka wa Nakaseke Central Honorable Alan Mayanja. Kakati if things go wrong, President Museveni baganti mwabakulembeza abalala temumuyambyeko na kuyamba bitundu byammwe. No, General Museveni twali twagala okumuyamba. But you cannot help a dictator. Museveni is a dictator. Naye yakugamba luli. Kati ebitundu ebyeri java. Yali ayogera n'omukutu gwa Al Jazeera. Naye nti they say you a dictator. Ngamba dictator. Abana no, I am talking about a negative dictator. After every 5 years ngabantu tekawe ebyekyenyeje. Then that must be a good dictator. Mugamba, after every 5 years. Tugenda mu mboba tutya tugenda mulangi bagenda mulangirira nga byateekawe ebyo. This time it is totally different. Era tumugamba wangudde alina mwa Museveni bwatuwangula tujja mukwata mukono kumuyoze naye bwatubba tugenda kumuyoola nedda ati kyenkugambye kyekya omubbi yenna bayoola muyoola nedda president yakuga nti mwamubba n'akalulu mu Kampala yabayoola omuganda akuyita kwekangabiriza ng'omubbi w'ennaku zino omubbi w'okusawa ya Queen bw'akubba ate yadduka akuba enduulu na confusing abaali mukutte president yagamba eggwanga nti mubalutta maguzi aba NUP mwamubba akalulu akakadde kalamba mu Kampala lwaki teyagenda mu kooti so mulwaki temugenda mu kooti na mukoti so we mubbiwa fe tumugamba fe tumuga it's very clear no we mubbiwa tugenda mu court mu bantu maguzi because court lwaki onkako genda mu kooti lwaki go omukaka yogenda mu kooti anti kati ye tumugamba ogambe ye baamubba fe wawulira tukubanye enduulu fe twamugamba statements zaffe zaali clear twamugamba nti ekyakutwala mu nsiko sigo ali owangudde okulonda kwa kinaana yali semwogerere n'ogamba nti kukwekalakaasako mundu era tewaliiwo gwe wasaba permission nti bannange ngende mu nsiko n'okwata ne banno bwe mwagenda nabo olwaleero abatubonyaabonya mu nsi yaffe abatufudde emmomboze ne mukwata ne mukuba emmundu bwe mwakuba emmundu ne muleka abantu beewaffe Kalamba nga bakoze anti gwe obadde okimbuzza akakadde Kalamba nga fudde kakati ku mulundi guno ffe kye tubadde tusaba kobengo oli gwakulira ebyokulonda akulira ebyokulonda bamuyita Simon Byabakama justice omulamuzi Byabakama waliwo title ezo ze mubawo abamuyitani lordship worship lordship byonna lordship kitegeeza ki byonna mu lulimi lwaffe olwa abantu bakitegedde lord ku radio 4 lord ya si aba kikulu ekyo mu mbeera eno his lordship his worship kati ekikwekisa yowa worship kitegeeza oba gwe basinza bwe ngamba mu lulimi olwaffe his lordship ngamba lordship yabaki mu Luganda olwangu yes Saba Sumba Saba Sumba Lordship muve kwogera ebigambo by'Olungereza nga temubivunula kulutegeera mu nnimi zammwe Lord kitegeeza omusumba sibwe kitegeeza Saba Sumba ndowooza abantu bakitegedde sebo Saba Sumba bozanyira mu kalulu kaffe sebo tukweyanza Yes, tukomyewo dakiika zizo 8 zokka zibule kuri sawa 2 zakongeza kona ku lwaliro message zitako 075 0 amanyago ne josenze tetubira bira tujja kubiranga tuongera kutambula fenna olunaku olwaliro nalabye Katikiro wa Buganda wakitibwa Charles Peter Mayiga ngavayo kuvumirira engeri bana NUP bakwatibwa mu Western Uganda the other time nagati government yes omuntu wabaina omusango security omukwate mu ngeri yavunanyizibwa era Katikiro sonoga nti ne temutya kwesitaza baana n'abakyala ne mbakwata ne mbambula n'engoye no government terina nsonyi munebo ofugibwa abantu abagwamu ensonyi olina gwe kubesonyiwa ekisooka bana abasajja kye baana aba mu maaso ze ensonyi obalaba emyaka bakuze najo nga boolaba balina emyaka abo baali badde bakyabbe eggwanga nga boobalaba yavumiridde fujjo Katikiro yayogedde
naye tukatinga ye amaloboozi geetaaga okuba mangi mu bakulembeze bonna be tulina abakulembeze b'ennono abakulembeze b'eddiini n'abakulembeze abalala kubanga olwaleero nze ng'omukulembeze ne bwe nsango w'enaalemu nga bamukolako effujjo mugamba we need a better Uganda, it's not good. Kati bano baazimba ebyobufuzi nti mwe muba glorifyinga, you glorify Museveni and his group. Yensonga lwaki ensi bagitututteko. Okay. Kakati wano twagamba bannaffe nti muveeyo mwogerere ebikolwa bino bw'osanga WNUP ng'akoze effujjo kivumirire. Bosango we naalemu ng'akoze effujjo kivumirire. Because we all need a better Uganda. Gwolowooza mwe mugenda kwebaka nga batubbye akalulu ngamba mu abazi amayumba agalinga amahoteri eyo emmotoka gy'oguze ya miliyoni. Well, tusabe kuba na kalulu tusabe kuba na kalulu. Munnange fe tuli balimi era tuli balunzi ne betwogera nabo abambawulya engeri gye balundamu endiga si gye balundamu seddume wente. Seddume wente omulunza namuggo gulinga musekuzo kubanga yo gwewulira endiga yo ebe emanye ekyokukola mu budde obutuufu. Fe kisinga okutwewuunyisa akalulu k'omulundi guno mukalina akalulu weekali kawedde dda nupu akalulu yakamaze kawedde dda kati tetucha sebo netegereza era ntunudde mu kamera yo netegereza buli wotulaba kati kumacha tukera kuyisa mikono maso nga twebaza Allah wakatabala okututuusa mu mbeera eno. Mwebazani Allah wakatabala okututuusa mu mbeera eno kubanga ani ali amanyi nti ababekuumibwa n'emmundu balituuka okweraliikirira abatalina yadde kajambiya mu nyumba. Nobalabanga bwe batulaba buli omu mweraliikirivu nnyo nobaga nti ate nova kimunonga nti abwe tubalaba baneetupya. Ani yali amanyi nti ovula emyufu bali kibalanga ekyambalo ky'amagye ani yali amanyi nti basobola okulaba omuntu ali ku paredi ne bamweraliikirira nti oyo alabika muyeeke. So mwebaza ki? Allah wakatabala tukwebaza. Allah tukwebaza. Nze ndi musajja mukatuliki era buli wotulaba ku makya mu abasiraamu mugamba kino nkigaye kubalira musajja mu musiraamu zina mukatuliki munange amusiraamu mugamba mbu okwera ku makya oyise emikono mu maaso kule tukeera tuyise emikono mu maaso kama twali tetumanyi nti tulituukawo wano weewati gye tulaga tulengerayo olaga nti mwongedde okunafuwa obunafu bwe buli luddawa gwe mbumbuulira ani ayogera ng'olaba abasajja bapanikinga kati bajjayo n'emmundu zino zikakebe nenga gwe bajirayo omwana wa Uganda Kyagulanyi talina yadde kajambia is just moving agenda kwa message Museveni abalimbanga mwe gwe muglorifyinga nenga muntu ngaffe si malayika yabalimbanga nti abo babagamba balina abawagizi bagendeko mu byalo babuulira enjiri wakiwuliranga nga akyogera ne tugasebo we kyosabye onosobola onokimanejinga. Will you manage a lion if you want to tame a lion? Wakati Kyagulanyi abalibwa mu bisolo abalibwa mu kika kya mpologoma. Kyagulanyi mpologoma. Mpologoma yenye. Mpologoma. Kyagulanyi. Gwe tusoma Bible. Wali oliddeko abayidanga bagamba empologoma ya Isirayiri. Wakigoloza Yesu bamuyitanga empologoma ya Isirayiri. Empologoma ya Yuda. Buli yamulabanga buli yawulugumanga nga bunamunda gibufumuka emisinde bugamba ayagala kutulya. Tosobola geragera. Anti kati nkugambye gwali nkugambye Kyagulanyi mpologoma yennyini ye mpologoma yeggwanga kati mu byobufuzi bya Uganda bya Uganda ate bano ba Dr. Besigye ate ba Mathias Mpuuga baba boogera ku lubulwa ba prophets owulira abantu boogera mwe Yesu muyita prophet ba Nabbi Muhammad n'abalala bonna nga totandika okugamba wano waliwo Nabbi Kakande. Come again? Baba boogera ku lubulwa ba prophets boogera ku ba prophets tusoma Bible prophet Elijah prophet ali ngotandika kwati ate wano waliwo Nabbi Kakande kubanga bali eri balina olubulwabwe nabano balina oluki olubulwabwe kati nkugambye mu budde buno sisobola kuteeka mwami Kyagulanyi mwami Mpuuga mwami Segona Dr. Besigye totabula katogo kaffe ka bijanjalo kusaamu nyama ya mbizi katuleke gundi naawe badde Essaawa zigenda kuwera bbiri eza Suula Essanja. Fuula Stanbic Bank
banka yo. Stanbic Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku milioni 10. Kano ke kadde ak'okwenyumiriza mu maanyi ag'okukozesa momo. Nyiga star 165 hash oba kozesa momo app okusasula okwewola okusiga ensimbi n'ebirala. Yo, you know what it is when the evening glow hits, the vibe gets lit, and you are chilling with your crew. There is only one name that keeps the bond strong and the flow smooth. Bond 7. Straight out of Uganda, Bond 7 is the bold, real deal flavor. It's the smoothest in the game, made for us, our crew, our hoods, our hustle. We're about keeping it real, keeping the brands, and making every moment legendary. So link up, pour up, and turn up the vibe, because Bond 7 is here to elevate the bonds that last. Bond 7, cheers to our bonds, our extra smooth whiskey, and our flow. Please drink responsibly. Alcohol is not for sale to persons under 18. Super duper double. Stanbic Bank, switch the account, open account, and just enjoy the double. Double the convenience. Double your cash. At Stanbic Bank, we don't joke, we just do what? Open an account and maintain a balance of 500,000, or switch your salary account and stand to double your cash up to 5 million shillings. And that's not all. Also double your convenience with our easy digital channels and get unsecured loans of up to 250 million shillings in just 2 minutes. For details, call 0800 250 250. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Ronaldo to score! Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Oquero. It's Mbappe coming on and scoring! From the Pearl of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need. Season 2025-2026. Alan Oquero. Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Uganda commentary. StarTimes Football. Kubeira isi. Obadde okimanyi nti olina obusobozi obukwongerayo okusigala ng'otambuza bizinesi yo, okwetonderawo emikisa n'obuyinza okuba nga gw'atambuza enkulaakulana yo buli lukya kubanga olina momo. N'olwekyo olina obusobozi okukola by'oyagala. Nyiga star 165 hashi oba kozesa momo app okusasula, okwewola, okusiga ensimbi n'ebirala ntuko. MTN Momo Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sara, wanji sokumbuli. Wafumbirwa mugagga? Koja obifeekera kubanga bannange. Kubanga ki? Kubanga business yenge egiye kulaakulanamu. Mutuufu binnamye okugatta. Munnange bw'ofuna grow loan okuva mu Stanbic Bank, kyekola kyokka. Guno omukisa gw'abakyala bokka. Okwewola ssente okutandikira ku bukadde 4 paka ku bukadde 2. Ku magoba ga bitundu 10 ku buli 10 buli mwaka. Ate mwattu bakolako ku bwereere. Kyogamba Stanbic kino ekikolera abakyala abali mu business? Anyumiza gwakoowa. Genda bugenzi ku ttabi lyonna obasabe grow loan eya Stanbic for her. Hey, Sharon, olaga wate? Kukulaakulana ne Stanbic for her. Okumanya ebisingawo ku Stanbic Pro Loan, tuwandiikire ku cccug@stanbic.com oba tukubire ku nnamba etali ya kusasulira noti 8 noti 25 noti. Stanbic for her yateekebwawo ku lw'abakyala abaluubirira okulaakulanya bizinesi zaabwe. Stanbic Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Ssente z'abakasitoma zikuumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku bukadde 10. Oluwumula lw'amasomero lutuuse. StarTimes ekutuusako channel 10 ez'abaana ezigenda obbacamula mu luwumula luno. Kuma abaana bo ku StarTimes nga basanyufu ku Beira isi nga balaba channels nga ST Tunes, ST Kids Plus, Boeing, Baby TV, Toonami, Cartoon, CBBS, Jim Jam, ku Saloko channels ne International Sports channels. Zabujja bukeeyo ng'ogenda ku Classic oba Smart Bouquet ku mitwalo 36 zokka buli mwezi. Olwo family yefuna akaseera akanyuvu. StarTimes. Enjoy digital life.
Komye ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Honorable Tamaguzi gwendira yonako olwalero nga bulijjo. Omanyi oyina kyokoze. Noga nti mugenda kuwangula akalumu akamaze dda. Akalu kawedde dda. Mbadde ntunula wano. N'omwana wa Nassali naye alaba nti mwasimbye obabaka ba parliament. Ebyo bifeeke kakati ebiwerako mu ggwanga. Kakati kankubuuza ekintu kiri kimu. Eddiini kyesinga obunene mu Uganda. Bukristaayo. Bukatuliki. Kyoyagala tugamba nti buli katundu kayo buli kyalo tukirinako ekereziya. Eddiini esinga obunene mu Uganda. They are Christians. Yaba katuliki. Oh, yagala denomination. Those are Catholics. Catholics basinga obunene mu Uganda. Naye buli kyalo kiriko ekereziya. Aha. Webale nnyo. Kakati gwe bwoba oli wano ng'oli musanyufu. Bannaffe abatukulembedde emyaka 4 ne kaakati essaawa za leero bali ku esi. Wesi zibawujja ne batuyana. Come again? Abatukulemberedde emyaka 40 betwawo obuvunaanyizibwa ne balowooza nti bannayuganda okusirika basiru for the last 40 years. Nojja n'otunda amakolero g'eggwanga n'ogamalawo gonna ssente zonna n'otabaako oziteeka. N'otunda ebizimbe bya gavumenti byonna n'ettaka byonna n'obitwala. N'okwata ennyanja n'ogitemaatemamu poloti. Okutuyana kwe kuliwa. Anti kakati okutuyana n'okuliwa gwe tosobola kulaba. Lwaki? Kuba nakugambye wali emisana nti we twali tusoma batugambanga ekibuuka ekirina gye bayita compound eyes. Bwe kiba ne compound eye kiba tekiraba bulungi. Era oyisaawo bwoti omukono bwoti n'ogamba wasomako ku kibuuka ekiba ne compound eye. Mwezo compound eyes bateza kati tulya ne bana byafuza balina political compound eyes. So nze na compound eyes. Anti kati sigwe weka. Era abalala bonna batubuuza ndi abaaye. Mugamba mwawangudde. Gwe kyoga tulaba mbeera eriwo. Tonnagiraba. Ojja kugiraba. Because otugambye. Embeera ereeta ababadde mu buyinza 40 years. Okubanga batya civilian ng'atambula talina dde kajambia ne bajja emundu ez'akakebe ne kajege. Nabadde ne abantu ab'enjawulo. Ne baga nti abantu boolaba bonna ebusiya boolaba ekisolo bava Kampala. Anti kakati. Era ne bambuuza nti singa ddala abantu abo babadde organic. Abo nga bavaawo gye bali. Temwaliremereddwa kusimbawo babaka. Temwaliremereddwa kusimbawo bakansula. Gwe wuliriza. Baba wagira buwagizi tebagala kwesimbawo. Gwe wuliriza. Gwe kimanyi wano. Nkuwa ebyokulabirako bino kuba oli musajja musiraamu. Naye tugamba compound eyes ekyo. Gwolowooza. Togamba nina compound eyes. Si bwe si kye ngenda okugamba. Gwolowooza buli muzikiti gulina imaamu waagwo. Buli musiraamu buli muzikiti gulina imaamu waagwo. Waliwo imaamu ng'asaaza emizikiti ng'etaano. Naye kitegeeza temuli basiraamu. N'olwekyo so kikwatagana kitya ne kyembuuza. Kaali gwe oŋŋambye mu buli kitundu tulina okuteekawo ababaka nkubuuziza nti buli muzikiti gulina imaamu. Temubeetaaga. Tubeetaaga. You do what is necessary. Mu Uganda kati golowooza waya kati ffe kaŋŋambe nti ffe tuli banafu. Katwegeraageranyeko ab'NUP tuli banafu. Why do you think General Museveni is scared to the extent that he deploys real army? Ne mundu ezikuba ennyonyi ne mundu ezikubawa njasi Kyagulanyi wagenda okubalaale. Security purpose. Not which security. Who asked him we are insecure. Gwobalowooza kale tuli banafu. Lwaki General Museveni bw'aba ava Entebbe okusimba abantu. Kampala yenna bamusiba. Okumala essaawa 3. Why are you worried? You don't have I think he should have celebrated because we don't have members in some of those areas. But you need state to be celebrated. You said there are people. No, you cannot force me. You said you have support there. Fe twakugambye nti waliwo enjawulo wakati wa honorable member of parliament ne fountain of honor. Wamanyi lwaki nze MP tebasobola kumpita fountain of honor? Nera toli. Kubanga akatebe kange kasobola obutabaawo eggwanga ne litambula. Naye entebe y'eggwanga gye eyisibwa fountain of honor bw'eba teriiwo tebitambula. Ekyo oba olaba nti bano abasajja bwe kituuka ku ntebe y'eggwanga bajjayo buli kika ky'amagye kyonna n'agali e Sudan ne bagateeka mu Kampala gakukube ggwe munnansi. No, nkubuuza lwaki temwasimbye bantu. Ate gwe nkubuuzizza. Mu Western Uganda. Lwaki temwasimbye bantu mu Eastern Uganda. Kyenkugambye nti ffe be twataddewo beebo
bamala era be balese akatabanguko kolaba nti omusajja Kyagulanyi talina yadde kajambiya mu konvo ye kwa bakasangamu yadde akasoba gamba terrorism naye kati buli walaga bateekawo emmundu eza buli kika NRM bwe kugamba nti eina abantu asatu kwetandikira nga tugenda ebyo byabeeranga biboozibozi nga Museveni bwe yabagambanga nti bamuwagira mu kyalo buli we tugenda mu kyalo giyagambanga mbu bamuwagira ngaga mubakupe owuliriza Radio 4 mu makaago ku mulimu gwo na wonna wuli Radio Ulugumira Matoogo Radio 4 Honorable Lutamaguzi Semakula mwe babagambanga ne bannamu aba NRM nti abo opposition bali mu bubuga bokka ate mu Buganda watuleeba mbuza ki babagamba Museveni n'abamukkiririzaamu bagambanga nti abo opposition oba aba NUP bali mu bubuga bokka mu Buganda konka watuleeba kabareba watuleeba ishingiro ni kabareba watuleeba Embarara watuleeba Erukunjiri kati eyo kanzijeyo. Did you see what happened in Northern Uganda? Arua, Gulu, Chitigumu, Lango sub-region. Ono omusajja yajja omanyi kulale ya mwabaze kuwaza ababa wagira. Anti kati gwe nkugambye buli agenda kulale ya Museveni abamuwagira. Gwe lwaki olowooza mbu ajja kulale ya Nuupu abatamuwagira, bwagira ku ya Museveni abamuwagira ng'ate oli bamuwadde ssente n'omuceere. Okimanyi nti Bobi Wine muyimbi? Ezo mboozi. Okimanyi nti Bobi Wine okumulaba? Ezo mboozi bulirija sebo. Bobi Wine okumulaba ng'omuyimbi olina kusasula. Kati nange sebo bulirija. Okulaba ku mwami Kyagulanyi ng'omuyimbi olina kusasula. Buli omu bulirija sebo. Kakati bwajja nga ngenda mulabira bwerere eyandisasudde. Nze saategeddeko nti Kyagulanyi abadde mu show za nnyimba. Tinategeerako mbu Kyagulanyi gyali ali mu show za nnyimba. Okumulabako gw'omanyi otya nti abantu bagenda ne balaba Museveni bagakatwawo omusajja atufuze emyaka 40. Ne bagendayo wali katwa omusajja atufuze emyaka 40 n'amini yali teyasoma nga amusinga byakolera eggwanga. Ulire ebigambo bino. N'abagagga mwenda abalwanirite tubadde wano mu kibuga nga tuguluba n'entalo z'omu kibuga nga bannaffe abamu bwe tubeera mu kibuga nga b'oppositioni nga bo bawagira ebintu ebikyamu olw'okuba balowooza Lukwago tategeera. Naye twafuna omukisa okufuna Lord Mayor ategeera. Era abadde balowooza nti Kampala yeetaaga inginiya. Abo baali nga tebategeera bulungi. Kampala alimu abasuubuzi beetaaga inginiya. Twegamba okulwanirira emisolo n'okugitegeera kyetaagisa inginiya. Kampala alimu ebintu bingi. Owa bodaboda weetaaga inginiya. Bw'abeera batugoba weetaaga inginiya. Ani gwe wasiriwaza otasoma. Baba bakiikirira mu Kampala tutegeera. Era osanga omubaka wa palamenti ayogera ebitategeera mugobe. Kuba kakati gwali wano ow'ebiroola ebiri awo bananyi ekisaawe kino bannabyamizannyo ate inginiya omwetaaza ki? Wetaaga muntu ategeera amateeka g'ettaka okulwanya ekisaawe kino. Wetaaga ategeera amateeka g'ebyentambula okulwanya entambula. Weetaaga omuntu ategeera amateeka g'ebyemisolo okulwanira emisolo emikkakamu mu Kampala. Kampala erina dipatimenti y'abayingirira owuliriza Radio 4 mu makaago ku mulimu gwo na wonna wuli. Radio Ulugumira Matoogo Radio 4 Ensusuzi. Oyo Honorable Alan Sewanyana mubaka wa Parliament owa Machindi? Yes, Machindi West. Mukambwe muko eri mmwe Balutamaguzi abawoza Kampala yeetaaga inginiya. Abuze biri very pertinent. Pertinent according to who? Pertinent according to who? Kati kankugambe bwe bali bagenda okukomerera Yesu ku musaalaba. Pontio Pilato yajja n'awandiika ku musaalaba kwennyini. N'agamba ogwo omusaalaba gwe baali bagenda okukomererako Yesu kwaliko akapande nti Yesu kabaka w'Abayudaaya.
omusajja omu n'amubuuza olugezigezi nti labayo ssebo Pontio Pilato ku musalaba gwa Yesu wandiiseeko Jesus the King of the Jews. N'amugamba kyempandiise ffe twamaze dda okugamba ekibuga kyetaaga yingini ekyo kyawedde tekyetaaga kikubaganyako birowoozo kubanga abasuubuzi okubalwanirira weetaaga enginiya ngaddi wali obalwaniridde era n'oggusaaki ebigenda mu maaso n'oggusaaki kati abasuubuzi babadde beekalakaasa mbuulira baggusizzaaki babadde beekalakaasa ku kyaki mwala bakubye omwala wano ku misolo ani yabayambi kiki ekyagutiddwako anti ono munnamateeka abaddewo yawula wakati wa political bulingi n'ebiriyoni reality tukugambye ekibuga tukikwasizza inginiya Nsuubuga balimu ezo gezaako okole era ffe bwe tumala waliwo abantu abajja bakati olina okulaba oli ayogeredde mu mutima ki out of frustration but this is opposition fighting frustration ffe tugamba omusirikale bw'aba ava ku lutalo nga bamukubye omukono gukutuseeko olumu ayogera n'ebyekiwalazima nakugamba waaye mpereza omukono gwange ogwo guyungeko frustration nga yaki frustration ya politics oba kaadi anti zireese frustration Honorable Alan ana frustrated anti kakati nkugambye yani yamugambye nti nno nti ekibuga twetaaga balooya mbuulira just nze nkugambye mukaaba ffe tukugambye nti naffe ffe tuleese yinginiya anti kati nkugambye nti Lukwago akoze eki ani yakugamba nti nolina kumala kuzza misango politics is competition n'osunsula yakamala ebisanja bimeka amaze myaka 2 nga akulembera mu Kampala kati oyo agamba Lukwago akoze eki naye nkyabajja mugamba bano bogamba bagende bakoze eki nebo bajja kugamba nti naffe bano betuleese they are the best. Isn't this opposition fighting opposition? No opposition. Lukwago's opposition 311. 311 according to what? It's not about opposition, it's about service delivery. Ekibuga tukyetaaga mukabe w'NRM ne tukulaba ng'otunula eno kubanga ffe olumu tukwatibwa ensonyi. Notuka mu capital city y'eggwanga nga ne minister wa Works Katumba Wamala watuula wali ku Jinja Road nawo wa flooding ne tamanyi kyakkola. Naye ng'owulira bwe tubeera mu parliament nga babaleese olaba engineer in charge of bridges, engineer in charge of nga babasoma wali okaba naye kana bwe batuula wali kudaka nabo batabaga batwala kwenga eggwangalira abasajja lo batusiriwazza nga tokyayawula yasoma n'ataasoma ngera bonna batunagamba bano batuyamba kibona wanyumiriza akaboozi nti Ministry ya Works ekuba yatonya nawa amazi de ganjala nze nali ngenze ne mukwano gwange omuyizi ali nga agenza okulinewinga visa wali ku immigration office erinanye Ministry ya Works General Katumba Wamala Minister wa Works watuula enkuba bwetonya naye bamuweeka ku mugongo abatasala wali Minister omukulu nambuuza omuzungu awo ndabawo ku kapande Ministry of Works naye nga tusobola kusalawo wonna amataba ne mugamba that's Uganda. Abasajja batusiriwaza ne tulowooza nti tulina kubeera mu mbeera mbi nga boola bwe basiriwaza ab'omu kyalo ne balowooza mbu bo balina kuba baavu mbukana akabinja akatono ennyo ke kalina ovuga emmotoka empya ke kalina osula mu nnyumba ennungi ke kalina okutwala abaana masomero amalungi ke kalina okuba ne ssente ne bwogenda mu bifo ebyokwoterwamu bino byongamba era b'osangayo abo abasajja ne bwogenda mu supermarket bokka b'osangayo kakati mwe ne mwekunizaawo mbu simanyi ffe tetwalwana n'olwekyo tulina kubonaabona kakati babafuuse ba subjekiti baabwe buli omu aba yeekuniza mu lusonda ne bakugamba nti n'okufuna omulimu mu gavumenti it is a privilege not a right. Kakati gwe nkubuuzizza kiki ky'ofolotinga ku ingini abalimu ezo gwe nga gwe ebibuga byetaaga ba engineers okutereeza Allah nakubuulirize kati gwe tonteeka ku parameters ezo nkugambye nti omusajja ow'olugezigezi yasanga ku kapande kwe bagenda okukomerera Yesu nga Pontio Pilato ataddeko Jesus the King of the Jews n'abuuza nti mukama wange laba ku kapande otaddeko Jesus the King of the Jews n'amugamba kyempandiise fo tuyita abajega okugamba nti bali mwezi akwate mwatereza ekibuga kyaffe
njagala bali mwezi agenda ayite wali bayinginiya ba Ministry ya Works aba Katumba abagaye nti mujje tubalage ekyokola kubanga politics ono bwe tunagufuula omulimu olutalo lwe tulina kati mu ggwanga lw'abannabyabufuzi okufuula ebyobufuzi omulimu nze tuwawulira nga ngamba abewaffe Nakaseke nembaga abasebo mundeese wano ng'omubaka wammwe naye omulimu gwange ayame fama ndi mulimi era wondabye wano obwedda mbuuza omwana ewaffe Nakaseke kaasa ng'ombe leero banoze endebeze mwanyi meka mutaddeyo meka naye osanga bannabyabufuzi wano abagufudde mulimu kufana kuona wakiri akutema ejjambiya ku mugongo wakiri bateeka gakati bali abewaffe abaleese polling station ez'ekibbi mu makolero ga Salena mu Nkekera twabagambye naye mmwe temulina nsonyi mwali badde mujja n'okubbira eno gye mwalekanga abantu waliwo anakuweza message agenti oyina wabadde noyogera ku kastori k'obuswiriri wa hitira hitira no hitira kyetwagamba Jeno Museveni nti Museveni ali mu kasonda mu biseera bye eby'oluvannyuma okay twababuulidde kikwatagana kyane anti wuliriza yitira alina obuswiriri buno bwe basala muyita musitaaki abuliwa obuswiriri bwe basala yitira bwe yalina obuswiriri obuswiriri bwe buki buno obumusitaaki bwe basala waggulu obeera wano obulivwa wano wakati w'omwana ennyindo obwaguno omumwa ogwa waggulu ogutagaaya yitira yalina obuswiriri si yitira baamutenda nnyo nti yitira mutemu teyali Germany anti yitira yali mu Germany yali akulira ekibiina kye bayita banazi ng'ayina wano obuswiriri yitira bafiirwako nga bw'osanga omusawo omuwa ekitiibwa omusomesa omuwa ekitiibwa kati abasomesa bagenda kuwumula naye abasinga babadde bakyali mu kwekalakaasa kwabwe teri abafaako nga bw'osanga omusirikale w'eggwanga because ayeewaayo okukuuma ggwe n'ennyumba yo mubeere bulungi ng'omuwa ekitiibwa ayinza okuba asula mu kinipooti naye nga omusaala singa tuba tusazeewo nga naddala ffe abakulembeze abali mu appropriation body ne tugamba nti abapoliisi bano embeera gye balimu lwaki tetubongeza ku musaala ab'amagye embeera gye balimu kubanga abasirikale bano nabo balina families nga naffe ababaka ba palamenti era nabo beetaaga abaana baabwe okusomerako masomero amalungi ng'ag'omwana wa Lutamaguzi naye ne twetaaga ensi nga tulowooza ku balimi nga tusobola okutuuka eyo mu byalo ne tugamba bo bano abantu babeerawo batya okufuna daily oba weekly income ebintu ebalima tubifunidde tutya obutale naddala ffe ng'abakulembeze tulina okubeerawo nga tulowooza ku basuubuzi baffe kubanga kati olwaleero abasuubuzi ne bamala omwezi mulamba nga tebawa musolo naffe bannabyabufuzi oba tuyita ba politicians tetufuna musaala era ogenda okulaba buli muntu ng'atandika okwekubagiza sinafuna musaala embeera mbi so omusuubuzi bw'aba ayogedde naye alibadde awulirizibwa nti kyayogerako gyekiri bwe kiba gyekiri lwaki tetutuula naye ku mmeeza ne tukola ekyo kye tulina okukola ekituufu n'ebyo byonna bizze akakundi kawamba ensi yaffe Uganda omungereza akiyita occupation ne katutwalako buli kimu ne kasiriwaza n'abantu abaaliwo abategeera n'olwekyo Minisita Amos Lugobi njagala tusembyeyo DPP yamujjereza ku nsonga z'amabaati Lugolobi yabadde tebasobola musiba nakubuulirako nti ekyasibisa Lugolobi si kubba ekyasibisa kulabisa babbi banne kye ekyamusibisa bano bonna bannandutu ne nandutu lwaki temumuta n'oli mukyala kitutu gw'obadde okimanyi nti Lugolobi bamubbira amabaati yagakomezaawo tegaliwo wali ku biyumba bye eby'embizzi agwe mubuuze nti amabaati ogalina oba togalina ajja kugamba wegali ku biyumba byayo n'ekisiize nagajjayo gwolowooza ntino nti bano baali balumwa nnyo nti abakalamoja tebaafuna amabaati gaabwe ku buno obubbi obuli mu ggwanga bwe bagamba Museveni nti buli mwaka babba triliyoni 10 omanyi kyekitegeeza mu nkulaakulana z'eggwanga ti singa oba ozitadde mu districts oba mu kibuga nga Kampala kankuwa ekyokulabirako kitono Kampala capital city bamuwa sente meka mu budget taweza na triliyoni 2 naye ne bakugamba gwe head of state afuze emyaka 40 alina buli kitongole kya intelligence ne bakugamba nti basajja bo babba triliyoni 10 n'osigala ng'osirise n'ogamba tobagambako kuba sente bajja zifulumya kubanga sente zisaturatingira mu kakundi kekamu
kemuglorifying akakanyaguludde eggwanga akaguze square miles akazimbagana amawoteri kati ge bazimba ne mu makubo netulandi wali bitongole birwanyisa enguzi tewali bitongole birwanyisa enguzi ne bw'obibala tebikola State House and Corruption Unit. They were all castrated, disempowered, intentionally. Bana abasajja bajja. Auditor General kuyambe ki? Akachiko kakosase. Bukuyambe ki? Akapak. Kakuyambe ki? Kubanga ndabye ne Tayebwa agamba nti the only Thomas Tayebwa deputy speaker yagambye nti ffe mu parliament omulimu gwaffe kwogera bwogezi na kuwa recommendation ku bigambo byaffe. Owuliriza Radio 4 mu makaago ku mulimu gwo na wonna wuli. Radio Ulugumira Matogo. Radio Ulugumira Matogo. Radio 4 Ensusuzi 0 birich kumusatu 0 birich kumusatu 0752 103 103 ne 0393 104 104 itambufunze lero bulindako lindako tinu tunje kuwakade onagambye Mr. Kungu, thanks for the show. I am Tata Praise in Bwaise ndi wanupera president wange ye Robert Kyagulanyi Center mchitufu Kampala yetaga engineer. Hello Adam Kungu, this is Jovan from Center. Thanks for hosting the only MP we have in Uganda. Big up. Akirewo Bugorobi supporting His Excellency Museveni Kyagulanyi is not a crime. Tell Tamagus to leave musicians who sing in Museveni's rallies. It is their choice, and what will Honorable do after Kyagulanyi losing the election? Museveni Jew, what you are Gambia. Time often brings change, and change brings new things. So with time, Uganda shall get rid of the current regime. Radio 4, hello. Kunsunsu zimbufunze da. Mabufunze nyusebo. Sasira network ekutima. Hello. Hello. Sabo. Telera tulire. Musajja oyo wabula ayogera bulungi. Osinzidewa? Nzize tulero butuntumula. Lulero. Okay, munna butuntumula. Radio 4. Hello. Hello, Adam Kungu. Sabo. Yes. Who is this? Your name and where you're calling from, sir? Okay, I think network. Radio 4. Hello. Sabo. Sabo. Ugambo cha mwami Adam Kungu. Konsensus kwoli. Wendi radio 4 radio 8 ewoma. Tusanikide. Osinzidewa? Mazima sinzidde natete senyondo enlo muvubuko mutena tete mu kigaga. Okay. Akati muganda wange kyembuuza lutamaguze y'ensonga zonka bulungi ekyamazima. Okay. Era ensonga enkutteko ye y'amalwaliro butufu mwami Kungu ogende mulago. Nawo banga olina obulwadde butini nnyo ne bakusindika ate wandege eddagala n'ogenda oligula obuwanana so nga obulwadde bw'olina nga butini nnyo ekyo nange nkitegeera bulungi nnyo mwami Kungu kubanga nange ngendayo naye nga famasi z'ewandege zo zennyini zirabika nga za banene. Okay. Konsensus. Hello. Radio 4. Hello. Okay, Kandabe, Bulindako. Time often brings Yonjimaze, Nagamba Kung, thanks for the program. Linus Kihamia, or Wanup Masindi, live on Radio 4. This time, we seriously need a vote which is transparent. Radio 4, hello. Very good, my brother. How are you? This is Stephen from Uyachina. Stephen, yes, happy to hear from you. Everything the government have done is not okay, not okay. Yet they are the one when people in the government man going to where and they are fooling us who are suffering. The government has not done anything. One day I wanted to bring in the studio with that guy, I'll disprove him. Okay. He wants to disprove you, to show you that government has done something. Disproved me with his call. Radio 4, hala. Anje. Bali kuweereza. Sabo webale. Omulangira Kimbuga Jiba kinga nsinzidde kasawo. Yes ndugu. Nale bamulamusiza nyo kyengalo okubuuza n'abantu azinga tamanyi kulonda kunaabeerawo. Okay. Alina okusomesa ku bantu bamanyo ennaku ezinaabeerawo ne betugenda okulonda. Okayogera ku voter education agambe badde ya ki akibogwenya. Hala. Wanje. Amanya ne joli. Simu njakonsa nagambye 17 million za constituency development fund za buli mwezi atu accountability nizo zikyaliwo ezo muganda wa tezikyali updated bagundi nawe tezikyaliwo izo teziriyo. Radio 4
Gera ko sebo. Baba likuliza. Kale sebo ono BMX ku mayanja. Yes. Mbadde njagala kubuuza. Abami abakola enguudo banayibusa abala loodi taggwe oba naggwe obutundutundu obumu baabwe. Eyo business. Radio 4 ala business. Sebo. Aliyo. Yakasunziwa n'empigi naye nga mukulu wange isima olubega kwali akuwuliriza. Sebo. Mwami Lutamaguzi nange munamusize nnyo mwagala nnyo naye yatugamba nti buli mulonzi afaanana abamulonda. Kampala bannange yafaanana bali mwezi. Bannange bali mwezi yafaanana Kampala bannaye mu nnyambe munondere bali mwezi oba naye tubawagira nnyo eno ffe. Kasozi bwati bwakigadde. Onagambye Adam nze Maganda Robert Ekayonza Nakaseke government ya NRM tujenyumirizaamu kutunda gwanga mu bagwira ate bannansi ne bavuwaliza ddala. Radio 4 hello konsonso zikoli muganange. Hello. Okay, amanya gone joli sebo. Amude sebo. Wabalo kuweza sebo. Wabali kuuliza. Amanya yenze kaita Benoni Patu. Kaita. Ndi mwana nzalwa y'obulenzi mu Luweero obudde buno mpangalira kakiri mukamba ate nga ndi musayi gw'omuyimbi Santiago Bana Bapemba kyana kaakati. Nganze Benoni Patu ngenda kubuuza Lutamaguzi okusooka ddala kamwebaze okuba nti avaayoko n'ayogera amazima takira kulembeza abantu. Naye mubuuza ebibuuzo nga bisatu. Magezi ki g'asobola okuwa banne abamibwa kaadi abesimba okuba namunigina abajemera ekibiina kyabwe. N'ekyokubiri mubuuza nti ye ebyobufuzi nga bw'abiraba nti ekibiina kye kyawagira kigenda kukola kitya. N'ekirala ekisembayo mukulu Lutamaguzi mbadde musaba bw'aba ayogera ku nguudo eza Greater Luweero erabira oluguudo luveewo obulenzi otuuka Ebbamunanyika lulinga ennyanga za Walumbe. Ekituufu. Epatu akuume. Kituufu. Akuume sebo webale. Radio 4 hala. Kubeeryo binyo. Bukulu jabaleko. Amanya ne joli. Nga mpitongweza kwegondeza ekikube n'ensinzira wanewo obulenzi mu Luweero. Sebo. Simono mukulu Lutamaguzi yeebale nnyo atusomesezza. Katonda amwongereko. Kwage katula kuongereko. Radio 4 hello. Sebo. Amanya joli mugana. Okay. Newakubadde network ebadde batimawa n'abaweereza message n'ekitwagala okubagamba mwenna twetaaga Uganda etambula. Oba oli wa kibiina ki tulwane nnyo obutagenda mu lutalo. Kubanga bw'olaba ebikolwa bino ebiriwo by'abasirikale okwenyigira mu byobufuzi, ffe ng'ababaka ba parliament twali twakiteeka mu constitution nti amagye tegajja kwenyigiranga mu byabufuzi. Era amagye galina loolo yaago naffe tubagawo ekitiibwa okusinziira ku mulimu gwe mukolere eggwanga, abapoliisi n'abamagye. Buli omu omanyi omulimu gwo. Tetuganye bannaffe abali mu buyinza balaba obudde bubaddugaliridde. N'ekyo twali twakibagamba omukulembeze yenna abeeranga muzinyi. Omuzinyi yenna amanya ebiseera ebituufu bw'ava ku stage. Kuba oyinza otandika okuzina amazina g'ekiwemu n'ojjusa nti singa yagenze dda. Omukulembeze yenna yagaliza ensi ye yeerekereza. Bye biro Museveni weerekereza olesika ensi yaffe etambule.